Kuba nalabye kati abawagizi ba Nokia babitaddemu n'ennyumba etaliyo. Gwe tebadde yiye. Namwe muleke. Layida. Kati nawe wadde obukidde. Nze ne wetibate siye kasaba batulazeyo ennyumba yiye. Ate kati mukyalina kye mutugamba nti tetulina nju. Shamim ogambye oti. Nene bwe basiya ffe kasaba agitutaddeko tugendera awo. So kye mufa kunyigiriza. Kunyigiriza nayo. Pesa. Si. Twaleese ennyumba oba yaffe oba si yaffe twaleese ki? Ennyumba. Mulinayo kyeki lyato. Tujja funa eri abalagadde ali tuweemuko. Tuteekeko King herself. Nawe zibe ennaku bbiri ne twekubyako ebifaananyi. Naye liba lifuuse lyaffe. Ekijjo balema. Ki? Kabode kashiba. Kana kalina figa. Ne kakala. Mako kangu. Okola otya? Empiso. Shamim. Yangu yebyo. Shamim wetonde. Kuki? Okwetondera ani? Shiba. Namukoze eki? Kati empiso bijjiddewa. Ate nze ngambe nti Shiba yeye kuba empiso. Ngambye okufuna kakalake. Kyangu nso okwekuba empiso n'enkafuna. Ate yokale ekya ne tiimu yaffe esobola. Bwe bakyeyagala lwakuba ayinza okuba ali okay nekyali. Yes. Manyi ffenna buli omukama yamutonda mu kifaananyi kye. Kati kali kayinza okuba keeru. Nono muddugavu nga bwali. Buli omu abeere proud na kikyali. Yoyo yeggwe tolikyuka. Balika bakuvume batya bakole betya afaananyi otya akoze biki. Yeggwe yoyo. Toyinza mwana agenda training vocals azifune. Si kyangu. Talent yo bwe togirina. Talent nzaale. Mulindeeko. Muli ku kya talent muli ku kya vocals. Byonna bye bimu anti talent ye vocal. Ye vocal. Tosobola kulirwanako no. Shiba ali talented. Nanti nange kyemmanyi. Mu mazina. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa. Nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe ekiro kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Mugamba mutya mwenna abatulaba ku Capital Music nze Lujja ne Shamim Mayanja Zubeda Mbozi z'Amaraya byonna. Oli otya kafutani ng'onkyaye ye? Nze nkyawa abantu. Ndaba onkyaye nnyo. Nsaya nnyo musajja kubanga tambuuzabuuzaako kimpisa bubi. Bagamba kyekibawa eddembe. Nga tatubuuzabuuzaako. Kyalabira bonagamba nze asitampa emmere. Nankulya byenjagala. Bambibeerere. Kubanga ombuuzabuuzaako buli ssaawa oli otya. Nza era byakajanja njagala. Ate bagamba tebajagala. Beekoza. Baba balaki. Nze era vune bwe njibeeramu eddakiika 3. Yakajanja. Buli anga mazeemu omwaka. Empisa bubi. Eyo olidde ki? Wasoze bulungi? Kati okola ki? Wamala nompereza yakakadde.
singa nkikola muggulu singa nkikola ku Monday ku Lwokubiri ne kinnema ku Monday mba kati ku Lwokubiri nkuvuma ng'ate jjo nakuwaanye aba olina okuba nga ate sikikipingeko kimala ewiiki ekintu kirwerwemuko toyinza ate kumala gakipakukiramu bwotyo n'okivaako mangu wotyo nze bali manyi nti mba nakoze olwejjo leero kiryokke buli omu kulivinga yeetaaga n'ogimalamuuko omwezi eyo gy'olaba ekumalako stress yonna n'odda buto ogenda okuddamu kwestressinga ne laavu ng'ate si olina kyolozezzaako omwezi oguwedde oyo laavu yakajanja mukawana empisa bubi nze gyensinga okwagala nyabo kati naawe ogwa mu liigi y'abazzali laavu yakajanja eyo ey'okumbuuzabuuzaako ne biba tebiraze mu bantu naye nze nga ngifiiringa nze ng'omuntu eyo njagala temuvaamu okufuga abakazi n'afuga omusajja ate kuba kufuga kuba okikola okyagala kati nakireceiving aba kireceiving akyagala okay ye Shamim Mayanja Zubeda gwe tuyina asobola obyogera nga ebiri nze nako okulimba ensi okufa kumu n'okuzaalibwa kumu kati nkyogera nga bwe kiri n'enkimaani ngenda nenneebaka nga bwebadde mu lwa ttiimu Nokia twaluwonye lukakkanyemuko naye lwatuvuze lwatufudde bize bannange ne tuyimirira okuva ssaawa 10 mpaka saa 9 gwa kiro temutya kukyayibwa Nokia ati yatya okukyayibwa yafa nga bamuzaala baatya okukyayibwa tebaliiwo era baliyo babonaabona buli wotya okukyayibwa gwe ng'omuntu gwe kenyini olumizibwa naye abantu bagambe nti bino byawedde kati omukyala bamuddiremu social media bakyajjukira ennaku gye bayiseemu eya vocals terugwe lujja kuggwa lulina okuggwa kuba eno Uganda lulina okuggwa lwakuba tetunafunawo kirala kisooka bizikiza kati show yange yegenda bizikiza show ya Shamim yegenda bizikiza bino kuba nalabye kati abawagizi ba Nokia babitaddemu n'ennyumba etaliiyo gwe teyabadde ye namwe muleke layida kati naye babadde obuukidde nze newetebatesiye kasaba lwatulazeyo ennyumba eyiye ate kati mukyalina kyemutugamba nti tetulina nju naye ne bwe basiyaffe kasaba agitutaddeko tugenderaawo kyemufa kunyigiriza nayo twaleese ennyumba oba yaffe oba siyaffe twaleese ki mulinayo kyekiratu lyato tujja funa eryabalagadde alituweemuko tuteekeko king herself neweziba ennaku 2 netwekubyako ebifaananyi naye liba lifuuse lyaffe ekijjo balema kabode kashiba kana kalina figa ne kakala mako kangu okola otya empiso byangu yebyo Shamim wetonde kuki okwetondera ani shiba namukoze eki kati empiso bijjiddewa ate nze ngambye nti shiba yeyekuba empiso ngambye okufuna kakkalake kyangu nsobola okwekuba empiso nenkafuna ate yokaleja ne ttiimu yaffe esobola bwe bakyeyagala lwakuba ayinza okuba ali oke nekyali yes manyi ffenna buli omukama yamutonda mu kifaananyi kye kati kali kayinza okuba keeru nono muddugavu nga bwali buli omu abeere proud nakikyali yoyo yeggwe tolikyuka balika bakuvume batyaka bakole betya afaananyi otya akoze biki yeggwe yoyo mwana agenda training of vocals azifune si kyangu talent yo bwoba togirina toba togirina talent nzaale mulindeeko muli ku kya talent muli ku kya vocals byonna byebimu anti talent ye vocal ye vocal tosobola kulirwanako ne shiba ali talented nanti nange kyemmanyi mu mazina bayise ga buli omu abaki amazina lwakuba amazina genzengalagani twagala tuletere kuziri moves afuke choreographer buli kimu mukitunulamu nga mulina oteekayo question mark anti omuntu wa talent tomujavunanga abantu abo ba talent bateekamu kyamaanyi asobola okuba ne talent ate n'agyongerako kati tomujavunanga kumulaga nti emiya fakiti nti gwe wamusaba ajje mukole tonyigiriza nnyo ekya shiba ne sindi kyawedde baani be tuba tulabaawo mu kifaananyi abalala abakola ki
Likwate mukko kitwalabi. Banakatemba twekwate mukko. Gwe nani? Abaana bato twekwate mukko ne kubakulu. Olaba ani awo mu kifaananyi? Stage M. Stage mutu mukuwe. Saga abaana bato bampanti Mariam. Ndagire. Kala kitangaza awo kanamu. Bampanti Mariam. Kachapizo kiba kitya? Nakachwa. Bayinza okumpa bampe Mariam. Naye nga heavy nnyo. Myaka mingi nga kikuba. Anti kati balina okumanyako nti neno bato waliyo abazze abalina talent. Essaawa kati buli muntu amanyi. Essaawa kati abantu bamanyi nti theatre waliyo abaana abakikuba. Naye Shamim ekintu kya theatre kikwasiza maanyi. Nze njagala nnyo theatre. Kyenkola nkyagala nagufuula mulimu. Theatre kwendya. Ndya ku theatre nze. Kwendya. Kyova otweetedde ekyakabi November. Mbaleetera November 18 tuli wano ku Serena Hotel Kampala. Mugenda kusalawo wakati nga tetusinnakwatamu be Uganda ntwagambye kati soke tukwate mu Nigeria. Omanyi abantu balina engeri gye babatendamu wano kati ne tubayita wano bajje. Oleeta aba Nigeria? Nalese Ken Eriks. Abalaba ebi Nigeria bamutegeera. Bamumanyi aludde mu kuzanya ebi Nigeria bazanyanga ne Jim Ike ba Ramsey. Twamulese wano. Stage yemu naffe. Twawule wakati waabwe naffe. Wano ku Serena wano. Serena ku stage yemu naffe Kampala. Nga ndi ku stage yemu ali ku stage yemu. Nga gwo muwandiikidde? Nga nze muwandiikidde. Ng'oli w'amaanyi. Olugendo luno lwagenda mu Nigeria? Nigeria wali ogenze kukola ki? Nali ngenze kumusinkana, nali ngenze kusinkana abantu bangi naye nga specifically ngenze kulaba ye. N'ogenda n'oyogera olu Nigeria? Ne twogera. Mu Luganda, mu Luzungu, mu Nigeria? Mu Luzungu. Mu Luzungu oyinamu? Ninamu olusobola okuleeta omuntu wano najja n'akola. So kompiti abantu mu Luzungu ku Serena? Sijja kubayita mu Luzungu but mujje 18 November tuli wano ku Serena Hotel Kampala okuyingira emitwalo 10 emmeeza ya milioni 3. Theatre wa bbeeyi so abanyumirwa theatre bona ba theatre goers mwenna mujje mutusupporting abavubuka ab'omulembe omutebi. Ffe twetendese, ffe tugenda okubawa bye tugenda okubawa, ffe tuzza theatre engulu. Kakati abawagizi bo ab'Oluzungu obakoze otya? Okay. And now, I want to call upon all my supporters, the corporate side, the English goers, the English lovers, the English spoken ones of theatre, the theatre lovers. Please come on the 18th of November at Serena Hotel Kampala. Ordinary ticket is at 100k and the table is 3M. You buy Alibadi. You will get a table or you will buy a ticket of 100 and again you get a box of milk from Dembe Distributors. Okay. He's one of our sponsors. So please come all. It is going to be a good experience from the young theatre practitioners. For you who have kids, who have women and gentlemen. Babira ba lovers, ba partners. All lovers of theatre who would love to join us, please come on 12th of November up to the 17th of November. Join us for the workshops in writing, directing, makeup, theatre. We have a section of makeup. Then church dada. Positive money. Oluzungu luzibu. Kati singa kawata mu Luganda. Singa nakamida. Ina kusoma singa 18. Mujje ku Serena Hotel Kampala okuyingira emitwalo 10 emmeeza ya milioni 3. Abasooka mangu okugula tugembye omuntu ticket tugikuwa ate ntukwera ne box y'amata. Abalina amannyo ngoyagala kutikoza mannyo oyagala kutereza mannyo okukola root canal bwerere singa oyita kunze naye ng'oguze eki ticket okuva mba mweya dental bichi dental clinic bagenda kubanga babakola kamannyo
kubyange kubiru yange naye ogula buguzi ki tickets kakati mwewe nabagala okusoma theater oyagala kuzanya directing writing stage managing mujje okutandika ennaku z'omwezi nga 12 mpaka ennaku z'omwezi 17 bwerere okusiga omuntu n'abaako amabwa ebyo bwerere mutondewo embeera ku muntu yes omuzanyo guli ku domestic violence go wenna aliyo nga wakowa bakuchunyako walabako gwe bachunya mama we yakiyitamuko tata wakiyiseemuko mama muwala we yakiyitamu oba gwe wali omu kwabo abakiyitamu nga bazadde balwana nnyo n'odduka ewaka jangu amanya n'eddoboozi bampita architect Kyenkyashurafu Mukiibi nga nze omu kwaba abakola mu Regico Construction Company Limited nze yakuba plan ennyumba eyo ne bannanga bitukola mu company ennyumba eno nga bw'ogiraba ekisookera ddala ya bisenge bitano nti ku ground floor ndiwe wano wolaba wano waliwo ebisenge bibiri ebisulwamu we wali ne kitchen waliwo ne dining waliwo ne sitting room nga ngazi bulungi then eri waggulu gyogenda okusanga master bedroom enene obulungi kubanga mu kyo erimu walk-in closet nti omuntu amala kuyitamu wardrobes ze nga aziraba mwemuli master bedroom naye ina toilet yayo eri self contained n'ebisenge byonna ebiri waggulu eyo biri self contained. Yes. So mukola plan abeera nannyini yakuwa idea oba gojja ne idea yo ne tugenda neeyo ebiseera ebisinga onannyini aba n'ekirooto n'agamba nze nandyagadde ennyumba yange neefaanana bweti kati bwantunuzaamu ekirooto ky'ennyumba ye nange kwentandikira okuzimba ne mugamba okusinza ku kirooto kyo tujja kukola bwe tuti nendeba kuba ndowooza kankiyita dictator nti kyekyo kyenkuwadde kyoba okola ki kyoba ozimba mba nina okufuba okulaba nti ekirooto kyoyo kilayati nyumba ye nti sisa mugamba nti kati ng'ono nga ebisenge 5 sobola kuva ne mugamba zimba ebisenge 5 ye aba alina ensonga lwaki ayaga ebisenge bimeka 5 kati nze muyambako nti kino ekisenge kibeere wano kino kibeere wano ku nsonga eno n'eno nti oba ku nsonga ya plumbing ekisenge kiteeke wano ku nsonga ya nti master bedroom yeetaaga privacy giteeke wano bweti kwegana ne mu designing nyumba enaalabika etya nze kyebimu architect bye tukola kukwata birooto by'abantu kubiteeka into reality. Ati Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo, tulina nga onalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba Regico emirimu gye tukola tukuba pulaani mwekyo tukola electrical ebyamasannyalaze netukola plumbing ebyo ebyamazzi netupaintinga netukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo era Katonda wanaabakkiriza ojja genda okudda kwene ennyumba nga fe abali kati nga tuli mu kukola teyiro nazo tuzisiba ojja genda okudda kw'ennyumba ate nga ffe tuli mu kugisiiga langi. So kwegamba omuntu wakolagana nammwe teri kukyusa bakozi tusobola we tuba tukanyiza bulungi omanye ebintu eby'emirimu gyaffe bya kukanya na kwesigaŋŋana kira nti waba atwesize naga kati Regico gyenkutte era naffe obwesigwa bwe tetubusuula tusobola n'okugamba nti tuzimbe ennyumba ntumuwa kisumuluzo ye n'akeera enkya ng'ayingira buyingizi nga bukimu tukikoze mu kuzimba ennyumba zino eza kalina nze naawe buli omu yali badde agyeyagaliza naye ebiseera ebimu tumanyi nti kalina z'abagagga bokka kituufu ekyo oba buli muntu asobola ozimba kalina ye wamba nga ngisobola nyinza kukola ntya nange okuteekawo kalina biki bye nnina okutunulira kati ekintu ng'ekyo nga bwe nkugambye nti okuzimba ekkalina tekitandika butandisi tukitandikawa mu pulaani kati omuntu ayinza okuba nga ayagala ya bisenge 5 naye n'agamba nti na ssente weezi ntugamba ebisenge 5 biyinza obutakola ki obutavaayo kusinza ku ssente zolina tikola ebisenge 4 bakola ebisenge 3 nga bwe nkugambye nti aba alina okuva eno manyi tubikola mpola phases ntugamba ntandise ku phase ya pulaani kati tugamba nti ku phase ya pulaani ffe nga Regico tujja kusaba bakakadde wajja kusaba $5,000 nga bwe nkugambye nti biba byakuteesegana ne bakirayanti baffe tetuteekawo nti kyateeka nti kukira pulaani mu Regico oba yakalina kakadde oba bukadde 2 oba $2,000 emba yakuteeseganya nti kirayanti wange azze enfuna ye eri bweti nti netulaba engeri gye tumukolera okusinziira kukola ki ku nfuna ye era omuntu ayinza okuba ayagala kalina naye nga ssente aziina asobola n'agamba tukube pulaani n'awumulamu
n'agamba tusime omusingi n'awummulamu tuzimbira ddala bangalo ennyumba ezikoma wansi ennyumba eya bulijjo kisenge kimu bisenge bibiri bisenge bisatu kwegamba yonna kyonna nga kizimbibwa ne ba toilet ffe tubizimba